etambula. Endongo etambula bulungi. Badde nga ngezaako bitambuza manyi guno mwaka badde very busy nga nsoma naye ndikwasaganya. Olinawo ekipya kyonna? Yeah man, nolimba lwange olupya baluta Baby Boss. Nalutadde like a week ago. Yeah man, it's been going viral. Yeah man, I'm the boss baby, boss baby, boss baby. Yo, you can call me boss baby. The newborn baby, born baby, born baby. Fresh. I'm the boss baby, cause I got my own rules. I've got my tools, ever busy, but never dizzy. The dust to make you crazy, I'm a busy. Fresh. Awo wennyini. Yeah man. Lwaki watadde akayimba ka boss baby? Wabadde otegeeza ki? Yeah man, yeah, nowadays I was still reminding everyone that I'm still a boss. I'm charging cool with that dollar. Yeah man, even though like I'm very busy, later, I still do my music. Yeah man. Okwasaganya otya endongo n'ebitabo kuba oli mu candidate class? Yeah, better nnyo mu bitabo most of the time. Like it's like 70% and 30%. Like mostly mu weekends, mwembanga ndi mu weekend ngezaako nnyo ogendako mu studio nenkolayo like ennyimba. Kugenda nemitingako kabayimbi abakabi tulaba nti nasobola obbaako kye tuyiiya. Yeah. Naye nga webanga weekdays mostly school. Yes sir. Ku nsonga eyo yennyini ey'ebitabo, obulamu obusanze otya okuba nti oli mu candidate class ate same time oli celeb? Obulamu buba bulungi kubanga oba osobola kubeera nga ne bw'oba oli ku ssomero okyasobola okufuna ssente zo. Naye ng'era kubanga endongo nzeetaaga at the same time I need good results. So, like, it's kind of challenging but you know, I sustain. Oluzungu nga lungi. Era Oluzungu luli I just thank PLE Foundation for giving me a bursary at Kampala Parent School kubanga era ebisinga gye mbijjudde nabino bonna bambooza Oluzungu naye ng'eri just like a normal thing. Kisuubira mmeka mu kisubi? Kyekibuuzo kyo temulina beera nga mukibuuza kati kubanga ebibuuzo tubikola mu November naye mujja bbanga I will just be recording my performance all over the internal examinations. Era I will be telling you what I'm likely to get realistically. Fine. Sofa tuli mu first term, oyinza okupimapimamu n'agamba okusinziira kati wano we twakatuuka naye ebintu kati ndaba nja bisobola obuna nja bufuna. Sinnayogerako kintu kyonna kubuna naye nga I expect like a very good first grade era nga kye kyokka kyemplaninga just like maybe 7 and lower or 8 and lower. Yes sir. Nkuwulidde ng'Oluzungu lw'olufuuwa bulala. Twalabyeko mutabani wa Chameleone ne Bobi Wine, Solomon ne Abba. Mikwano gye? Si nnyo naye ng'era basanga ebiseera ebimu basangako Solomon eyo wanalinze wa Honorable Namboze. Namusangayoko era is a very nice guy. Era ne Abba naye, yeah, I just slid into his DMs. Yeah. Naye nga sinti oba be bakyali bange nnyo. Yeah, because we rarely see each other. Bw'omuba munyinya mutera kukozesa lulimi ki Luzungu kuba bo boogera Oluzungu? Yeah, of course, lubeera Luzungu kubanga sinti bamanyi n'Oluganda kati nze manyi byonna. Manyi Oluzungu n'Oluganda. Kati I just go with twavaayo ne tukola ku social media ng'oli brand ambassador. Twagala otuyikirekire mu bintu bino bitambula bitya? Yeah man, era ndi brand ambassador wa TGG's right now. Yeah man, a shirt sigina kati. Naye nga if you take on my social media platforms, yeah, I'm the brand ambassador of TGG's, like it's a very nice drink. Yeah, go check it out. So obwa brand ambassador obusanze otya? Era birungi kubanga just like kwambala masaati, just like wearing the olina kwambala gundi, olina kwambala product yo n'okuba ebifaananyi n'obigaba around the when you go telling around the area, you go telling people about it and then they pay you. So yeah, it's very good. Twavaayo ne tukulaba ewa Pastor Buzungu ng'oyatula fresh, walokoka ebya ddala? Yeah. Enjiri y'okusomera ogibuulira oba? Wafuna obudde ogenda ogambako bakyaliwo mpola mpola. Obagamba otya? Era nina bagambanga nange bwe bangamba. Nti nno ki? Yesu awonya. Era byonna naawe obimanyi naye kati obuuza nze naye nga
oba olina ogamba bakyalize, they have to stay faithful, they have to stay praying, honest. Yeah, webityo webityo. Abaana ku ssomero bakuyisa batya? Like era when I did nakajja era like abaana baali tebannakigenderako mpola mpola era nga bampita fresh kid era bandaba abamu nga basanyuka atandika okwogerayogera nnyo naye kati it's just like anything. Kiri nnomu. Omwaka oguwedde wavaayo ne weesimba ku bwa Oluzungu. When I simbawo era nawangula omwaka oguwedde nga namwalaba. Guno omwaka ebyokulonda byawedde dda saayagadde kwesimbawo nalabe nga just njagala focusinga ku bitabo byokka. Yeah. Kwesimbawo. Nkooti kyogamba nti Anti kati era mu P7 wabeerayo ekifo kimu kyokka supreme. Like that's the highest level of prefectship of anyone in the school. Era singa neesimbyewo naye kyokka tebadde nsobola okukola ki kubeerako kubanga yo yokka post eriyo. That's the only post you can run for. Omwaka oguwedde wavaayo n'otukubamu ka birthday. Omwaka guno tusuubireyo birthday endala ey'amaanyi bweti. Anti birthday yange ekyali wala eri mu 26 July. Wenaaba etuuse njala oba nsobola okubeera nga I plan for it era oba nsobola otegekayo party. Obugambo bwe obusembayo eri abakulaba essaawa zino ku Baba TV n'omwana akulaba essaawa zino nga yeegomba fresh kid. Munaabala ku Baba TV mwebale kwagira mugenda nga mulaba Baba TV togyako era nabo munaabana bonna abampagira. Thank you for supporting musigale nga musoma ebitabo musigale nga muwuliza bazadde bammwe. Yeah, peace out.